mbaniriza n'essanyu ku lunaku lwaffe luno olwa buli mwaka nga tugulumiza Katonda olw'omujulizi waffe Ponsiano Ngondwe, ate nga tukuza olunaku lw'Omukama olwa 3/3. Sebo Bishop Mathias Ssekamanya mukadde waffe, Sebo Vicar General, abasaasedooti bonna, bannaddiini, abasomesa, abakulembeze baffe nga bakulembeddwamu Abakristu, tubaaniriza n'essanyu. Olwaleero tugulumiza Katonda olwa Ponsiano Ngondwe, omujulizi wano wetuli, we yazaalibwa era we yabeeranga. Yaweerezanga Kabaka Muteesa ow'olubereberye ng'omusirikale, era nattibwa ettaka Jjunge nga bamufumita amafumu ng'ennaku z'omwezi 26 Mei 1886 n'afa obujulizi. Manyi waliwo wano abakarismatiki bangi basuze wano nga basoma. Waliwo abakarismatiki abaagala ejja okusabira abantu, mwebage, naye abantu abo be mugenda musabira ne mutuuka n'ewammwe okukolayo ng'eringa kiriniki nga liringa eddwaliro, abantu bali awo ku lubalaza balinda mbuno gw'obasabire gwani. Abasomesa, kereziya z'ekisomesa nazo ne bazifuula mbutusabira balwadde mujje. Kaakati gwe kaliga goyakira ekibuga, bakugambye tikano ke kaliga. Olunaku olwaleero tewali agenda basabira. Yesu yagenda okwaka. Kubeereko mukyalo woli wonna Yesu agenda kwakira. Mulekerawo okugendanga tugende batusabire, tugende batusabire, tugende batusabire. Yesu agendanga kubaakira. Bw'ofunanga Yesu mu mutima gwo ng'omaze okusembera, mugambe nti Yesu njakira, biwedde ddayo eka, ajja kwakira. Kaakati kye kigenda okuddako mu lulimi olwaffe olwa bulijjo kwe tuyita okusinza essakramentu, naye buli omu Yesu agenda okumwakira mu ngeri ye, mu bizibu byo, mu nnaku zo, mu bulwadde bwo. Yesu agenda okwakira olwaleero. Njagala okwebaza ennyo Kayunga ddinale olw'omulimu amatendo gwe tukoledde. Twakubireko mu ngalo ez'omwanguka. Twagala okwebaza kwaya eno, erimu ebivuga eby'enjawulo, mbirabye wano bingi nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate nga n'ennamba nnene. Kayunga mutukoze bulungi. Sebo Omusumba, njagala nebaza Abakristu bano bonna, kubanga Omukama yatuwadde ekigezo. Enkuba ekedde kutonnya ate nga nnyingi, ekyo kibadde ekigezo kinene, naye kyonna mukiwuuse kuva 100%. Mukulike nnyo. Obwedda tujja tugamba ndowooza tujja kusangayo abantu nga 10, naye mwe mwenna muzze mweyongere engalo. Kwogera amasannyalaze gaddeko mpita omukulu naye gakyagaanye. Ne gavuddeko lwa nsonga. Twebaza Mukama nti buli mukati alina umeme. Nekyo nakyo tukubirako. Abooluganda, essomo eryokubiri.
Bwe tusoma mu bbaluwa ey'okubiri Pawulo omutume gye yawandiikira Abetesalonika. Musomo lino omutume Pawulo atujjukiza obuteesulirayo bwannagamba nga tulinda okujja kw'Omukama, wabula tumufaanane nga tukola nnyo obutaweera, tusangibwe nga tusaanidde okusinkana Kristo. Tewali we twalyanga mmere ya bwereere, twakolanga ne tukoowa etusaanidde, twayagala kubawa kyakulabirako, nammwe mukole. Oli atayagala kukola n'okulya talya, anti tuwulira mbu abamu mu mmwe kiri mu Evanjiri banywerera ku bigambo bya Kristo nti buli yenna awatanya okuwonya obulamu bwe oyo aba buli. Naffe bwe tutyo tuliisibwe era tweyongere amaanyi mu kukkiriza kwaffe. Agamba nti nze wuuyo obudde butuuse temugezalako kira ku bunnaabwo. Musisi alikankanya mu bifo bingi kabikuuno ebinene, naye ebyo nga tebinnabaawo bali bakwata Omukama abeere nammwe. Ikiremu twongere okwewulira ku kitiibwa kye tulina. Ogo tuddemu okuwera nga bwe tumaliridde okugoberera Kristo. era baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna
anti eno ye kaliisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekereziya wabonye enkulungo y'ensi mujuze yenna okwagalana wamu ne Papa waffe Francisco n'Omusumba waffe Christopher n'abo bonna abaakwabulibwa. Jjukira ne baganda baffe abasenga basuubira okuzuukira bakkirize bajje ebyo yakaakanya mu kitiibwa. Ekisatu n'ekibya ennaku zonna tulengera awatali kutabukana kumu nga kirinda okwesiima kwe watusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbadde emirembe gyange. Yeah.
bw'atyo gwava mu ggulu. Tukweyanza nnyo okutukulembera mu kitambiro kya mmisa eno n'ebigambo byonna by'otuliisizza. Bako ssebo tuddamu amaanyi. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Tujja okubeera nalwo ekibubbu mwenna abayimiridde bassa Abakristu, abaparishes n'abadinaries erewo, ate era tutuukirire nga nnya Desemba tutuukirire omutetenkanya waffe ekitundu ekiddirira eky'olunaku luno. Tweyagale naye primary eno head teacher, ba staff members n'abayizi, namwe mwenna abadde mu lusirika wano, bamusabira omukolo guno gutambule bulungi. Bulijjo abeeramu bulijjo buzibuzi. Kambaagalize olunaku olulungi Omukama atuwe Mwenna ab'e Kayunga ddinale tubeebazizza nnyo. Abakaya yaffe y'e Nazigo temusuulanga kabonero bwe mutyo bwe muli bulijjo. Hello. Banange kwaya yaffe tuwe ku ngalo nga tukyebaza. Kwaya yaffe tuwe ku ngalo nga tukyebaza.